Njagala President Museveni atuyambe ku office zino. Buli office eyituyingira tibatuyamba. Even kati nakava nankani fairemu eri anti-corruption court kati miezi 4 batugamba bagenda bikolako nga tibabikolako. Endala eri URSB even ne kati batuyise bagenda kukwata omukazi leero even tebamukwata. Naye ekirala omugenzi Kalita yaleka ebyapa nga bingi n'amapoloti mangi nga gali asatu mu bbiri. Naye ekirala kuliko poloti endala omukyalo oyo yatandise okukola ki ozichenjinga mu maanya ge okutegeera nazo ezimu tuzimanyi. Wano Buloba Busega kuliko emu mulimu nankani paaka buli mwezi ajamu 5,500 buli lunaku ajamu 5,000. Twagendayo byonna ntubiraba bulungi kati awo tutandikirawo. Naye ekirala nsaba abantu mwena abali eyo abakwano ba Kalita Transporters muveeyo bambi muyambe abaana ba Kalita Transporters babonaabona. Loy Hope Kaganda ebintu byonna bimazeeko ate mukimanyi mwena Kalita munankani mu luguudo timuli Kalita zonna tutumanyi Kalita weziri tiziriko. Tulaba Kayoora twagala mwanyini Kayoora aveeyo atubulire Kayoora evuddewo sabe tutugimanyi. Amanya gugwa Bampita Karungi Shamim Farouk ndi mukazi Mutoro naye Abatoro bagambe lwakisogera mu Lutoro. Kati nze ndi mukyala Kalita omukulu Kalita Transporters Limited bus. Kati nsanzeemu ebizibu bingi mu Kalita Transporters. Kuliko omukyala bamuyita Hope Loy Kaganda Kalita yafa omugenzi fenna tumumanyi yafa. Nekye njaga okumanya lwaki tutuse wano okutuka okujja mawulire. Tuze wano kubanga nti kuliko offices tugendamu zitubuzaabuza. Zitubuzaabuza. Loy Hope Kaganda yajingirwe enankana ebipapula ntino ye director. Yageta. Yageta. Naja kwa abaana bange ku bwa director nayeteekako n'omusajja omulala bamuyita Pito Deck. Pito Deck yani? Tutumumanyi musajja munothana. Kati kuliko mutabani w'omusajja oyo Lucky Patrick bamuyita Mark Asimwa Mark. Mutabani? Ye mutabani naye si wange n'oyo omukyala si wuwo. Omugenzi yaliko abakyala bameka abalino? Tuli babiri. Muli babiri. Naye omuti yamuwasa. Gwe oyo yali official wife? Tutuli bampeta fenna babiri. Temuli? Kati omukyala oyo yagenda kufuna nankani ebbaluwa za administrator n'akwata abaana bange n'abasanga ku ssomero n'abagamba singa tumusayininga wano tumugenda kudda mukola ki kufuna. Omuvubuka alina emyaka 27 kati tasoma. Yamutwala n'amuleka Spain n'amuteeka Spain n'avaayo n'ajja wano esimu n'amuteeka mu blacklist. Kati nkyali awo omwana n'ankubira esimu n'agamba mami nze eno sirina omuntu weemanyiiyo sirina mmere sirina ki kati ntunoonya sente ne sisita we ntukola ki ntumusindikira n'akomawo. Kati okugenda okutegeera nti abaana abo ba director ng'emyaka 7 nintambula ningenda ku URSB ninjayo ebipapula ninsanga ntino abaana bange ba directors even kuliko omwana w'omu n'oyo Mark Asimwa Mark omu n'oyo Mark naye abange babiri. Kati awo tutandikirawo kuva myaka 4 kati tugenda mu buli office yonna tugendamu batubuzaabuza. Even nakati twakava ku URSB batuyise bagenda kukwata omukyala leero
ntugenda sawa 4 ne mutabani wange na ba relatives bange kutuuka eyo omukyala n'atandika okukola ki okutubuzaabuza n'atugamba mugende kati tugenda mukwata wiiki ejja kati kati kyenjagala omanya obuzibu buvaawa ku bya bugagga kuki obugagga abaana bange tebalina kintu kyonna kibafuna ekiraamo kiri ekiraamo oyo kennyini yakibuzaako omukyala oyo kyabulawo tekiriwo yayimirira mu lumbe n'agamba omugenzi talese kiraamu ayagale ebiddako agende wa former Judge Manyindo ntudduka tugenda wa Judge Manyindo okutuukayo Judge Manyindo n'atugamba nze sirina kiraamu ky'omusajja kujjako nyina nankani ebintu by'omugenzi yandekera byokka bepoloti simanyi biki poloti ziringa 32 n'ebizimbe byonna biri 40 ebirala biri wano wakaliga wa ebyo bizimbe byonna yajjamu sente nze tampa sente tampa juzi President Museveni yatuwa 6 billion 2025 n'agamba njagala aba directors bajja basayiningire sente ezo omukyalo oyo n'avaayo n'agamba ye director yeka n'asayiningira sente ezo n'akola ki n'azitwala ne kati tutumanyi kiki ekiriwo ekirala sebo ndaba nti no batandise okutunda kampani y'omusajja batunda kinaki tulaba kuliko baasi ezizze empya nti no kayoora baasi z'omugenzi si z'omugenzi tutumanyi ani ayingidde mu kampani tutumanyi even kati nakava mu office ya president njagala obuyambi anyambe even twakava wano mu office ya president kati njagala president anyambe ayingire muki mu nsonga za kalete So basically, then gwe Shamim Kalungi. Wampita Shamim. Chechi kaka santi oli mukyala w'omugenzi. Nyina abaana babiri b'omugenzi. Abamanyi. Kajumba Jacqueline, director, ne Jacobo Mugisa, director wa Kalita Company. So kati nempapula bazikuwadde ku office of the president. Nibasayiningako. Ndabako wano. State House Anti-Corruption Unit, Kampala. Agent Assistance on Saving Kalita Estate. Okay? So basically, bogenze lino banyonyola ne bakuwa bino. Obuzibu buva ku mukyala. Ogambe omukyala yalakani. Hope Loy Kaganda. Mutakwatagana naye ku byobugagga by'omugenzi. Abitunzo kamawo kamazi. Kati wetwogerera wano atandise okutunda n'ebintu ebirala. Nga mapoloti. Mapoloti gaali ludda gugaluwa goma. Wegali wano. Gali wano nti omugenzi yagaleka nyine ebipapula byonna fayiro yonna njirina waka kati yagaguza baani ebamunu Kampala nze sibamanyi sebo kyenjagala kumanya ani ayingidde mu kampani y'abaana ate abaana bonna weebali okitegeera sebo ba directors ate abooli omwana omukyala bote bali ba director kuliko omwana omu noono omwana omulala yamuzaala bweru kati oyo omwana oyo mba director bano ye yavuddemu n'asayiningira omukyala oyo n'amuteeka kuki ku bwa director epapula byonna tubirina kati omukyala yalinga director mu estate y'omugenzi kuva 13 omugenzi afa ng'alya renti alya buli kimu nze n'abaana bange eyo tatuwa wadde buyambi okitegeera kati nakola kisebo kyenfuna kyetulya mutabani we yakomawo bulungi yakomawo bulungi kati mubigobyeko mutyo okulanga mununula ebintu by'omugenzi bitulemye sebo kati wetutuuse buli office etuyingiramu bateekayo enguzi oyogerako naye omukyala soogera naye nze tayagala even kumpulira wendi ne kati tuteeseeyo omusango ewa bantiisatiisa baagala kunzita guli ku poliisi katwe poliisi twateekayo omusango naye njagala abamawulire mutuyambe tutumanyi kyakukola
kanti process yetandise kati bagenda tuyamba. Yeah. Even President Museveni yali mukwano gwa Kalita Transporters. Byabugagga ki byomanyi omukyalo ono byagezaako okuba ng'atunda? Omugenzi yaleka basi 8 zikyaliwo tutumanyi sebo kati ebyo twagala bamubuuze ziriwa. N'aleka trailer 10 0 mileage. N'aleka ziriwa zo tutumanyi. N'aleka emmotoka entono nga 27. Emmotoka zino entono zino biki ebyo nga 27. N'aleka 15 billion ku account nezino ze President Museveni ezatuwadde 6 ya ezo zonna sente tutumanyi omukyala yaziteeka kati atandise n'alya renti. Ebizimbe biri 40. Ebimanyi ebizimbe bingi sebo bingi ng'ajja mu renti n'agirya n'abaana be. Byebyo sebo njagala buyambi banyambe. Even nsaba President Museveni oveeyo otuyambe. Nze ndi mukyala Kalita Transporters Limited. Muzeeyi ayingire mu nsonga zaffe.